मेरी वीडियो आई Katonda wange. Sesha. Byonna nga biri okwo. System kola online. Sorry. But thank God. Thank you. Thank you. Manne bagenda kutomera mukulu Abe. I believe you are Abe. Yati kulikayo. Dempa. Olugendo lubadde lukya. Yes, wano nga womanyi nti. Birthday boy. Yo, Chechiriwo. Ogamba kirole. Werinnya. Ndi wano. Nenga toyi wagirese bawo. Mukulu Lawrence. Enga toyi wagirese. Ogamba nagirese. Binasanziyo team nga eri very lovely. My sister Rina, Babi, Tessie, kugamba abaana babadde balungi nnyo, Talemu Haruna, Ashamzata, they were really nice. Ate nga badduka ne bagenda ne bakwana ne bajja ne bakuwa service. Waliwo Hajati w'okuluwombo oyo atulabiridde ng'emmere atuwayo ya bwereere. Omukuluma Awiyanga, kugamba buli kimu nga kitusanga ku hotel. Olugendo lubadde lulungi. N'omukulu Ibrahim atuyambyeko okunoonya ebyuma kamera kozi si byangu. Ne tubinoonya ne tubifuna. N'omukyala Tessie eyatufunira we tulina okushootinga. So olugendo tulubadde bubi alhamdulillah. Embeera z'abakadde amazirizi. Anti saabagenze mbonna bakebera naye nga kati obuzibu bw'abana Uganda bwe mbagamba bw'oba ova e Uganda ng'ogenda e Bulaaya wejje mu kiri nti ngenda Bulaaya kubanga waliyo ebizimbe n'enguudo ngenze kulya masappe genda ng'omanyi ogenze kukola. The problem we have oli bw'atuuka eri emirimu mingi oba ogenze kukola oba ogenze oba togenze ku masappe. Concentrate and work. Okitegeera cause omusanga nga bwakeera ku makya n'akola emirimu gye at the end of the day afuna the free time naye abeera mu kiri nti ngenda bweru n'alowooza nti oba yali agenze wa maama we n'alowooza it is a soft life tewali mulimu gw'okola nga gulina soft life. So mbasaba era mubeere nga mwagala ekintu kino when you go genda okole manya ennaku yo gyayo akasente ate ojje okulaakulanya eggwanga lyaffe. Basically mama Chine nangamba wagenda kushootinga ye mukwano kyotuleetedde luyimba oba tusuubire kiri kizanyo kyennyini ekya Station House Girl mukozi oyo baamusiba bwe yabuli mu komera n'afuna amagezi ag'enjawulo ne bamugamba asobola okulinnya ennyonyi n'akola obwakadaama. So abadde era Station abadde actually batuusa abadde yagenze kukola bwakadaama endabirwamu azikuuse ebisenge abiwalampi nga bye baagala bikuuta Flona zirongoosa. It is really nice. tusuubire ekipya. Of course nze buli ssaawa mbeera na bipya alhamdulillah. Ogedde kutya kamera olese kamera ezizo mukwano tulese kamera ezaffe era aba Almagic bw'oba otwetaaze tuli wali ennyana oyina mukolo oyina pate oyina kiki kwegamba oyagala video eyaka because the camera is really nice ate n'amataala gonna tugaleese mutweyunire musubscribinge ku Station The House Girl ne Station Mayanja obuntu bwonna kwebuli tulina obuzanyo bubiri batuusa ne gyebiri towakana. Bebe Cool yatugamba yasinga video ya kamera yakabi mu Uganda. Ogijjeewo. Simanyi nze ndese 6K so eyange isimanyi. Yaffe 6K. Oba oli awo neyiye yesinga. 6K Pro. It's a lot of money. Genda ku Google. Genda Google tekemu 6K Pro Black Magic. Black Magic Pocket Cinema
kati awo mujja kuba mutegeera saaga abantu bajja kugamba banneeyiba n'abantu sente zemuzijjawo tukola mukwano kuba tetuli babbi olina wawudde batu complaininga nti twamenye ennyumba ya gundi abantu bonna bakyali mu covid ate oyiwawo ebyama anti nze siri bantu bonna nze ndi station house galo amanagingibwa Almagic Uganda Limited ekulirwa CEO Sir Lawrence so siri bantu bonna I am me we are us ebyokuyimba bivuddemu okuyimba okulabawa nze ndi mukozi wa business mbala sikola kusanyusa abantu nkola kyempisaawo era music banamuta nina oluyimba wandaludde gembadde ninda byuma byakabi ngene Uganda webiri naye si bino byetuleese so video egenda kufuluma very soon inshallah n'abantu kano kabagambe nti olwokuba nti omukulu abadde tanabatuta wano tubadde twagezeza kugenda tugulewo office ya Almagic e Dubai era nabyo twabikoze munnange nsobo ekyusa amaaso nga nawe okyusa envugo twogere ku kyamukwano gw'ekyoze ndeki bamuzaayo tasobola kubanga talina biwandiika I think waliwo ndowooza engeri yonna kubanga embeera ya covid ebintu by'okutambula bizibu basaba obuntu bungingi olaba kati ne wana Uganda okuddamu okuyingira kizibu so I think wabaddewo akantu katono but I believe she'll travel Sanzo chazino airport singo kugenda n'okukomawo buli wootuuka okusooka ddala olutuuka covid test bw'oba tewakola rapid otuuka bali oyina ogiddamu then immigration eyo eyina okwekebejja empapula z'ogamba visa kyegamba kisinziira engeri gye basabamu visa na biki bye baateekako so bali very strict I think waliwo bulupapula lwe yamisinga naye nga kijja kuggwa bibaawo ebyo abayimbi ennaku zineno abadipotinga nnyo nga bageza mu bintu ebimu ebitolabako abamu Somalia Kimorini no I think kiva mu bateesiteesi kubanga abantu bali very strict nnyo ku mpapula ezo ezikuba zikuyingiza just katono nnyo bwe kati kasooka okuleetera obuzibu okubeera nga bakuzza so abatutegeka abatupangira ebintu byogenda ebweru mutegeke ng'empapula za mwezi and all the stuff singa bafanemu akantu katono nnyo tekibaganda bokuti kakuzza tekyakuba mu kubayimbi abatono nnyo abakoze mu covid tukulanga oyinga kuliko recent twakolago kenyini wekoya keke ya birthday nga tumanyi okikwasaganyiza otya ng'omuyimbi obutakulanga abayimbi banno nti kusabiriza kola ki nakulira mu katale ekibuye maama wange omukyala nakiganda sise yankuza nga anjigiriza okukola so ate nakulira mu mbeera etali nnungi saagala bwavu saagala mbeera mbi so nwana nnyo okulaba mba n'akawogo okitegeera so sinyoma mulimu kubanga nze golaba nali ntunda nnyaanya n'entunda mukene kati buli mulimu ogujja nsobola okugukola siri ku bino nti olw'okuba ndi serebu ensonga lwaki nasobola okweyigiriza keeke nga ndi mu covid n'embeera nga nzikola Stacia wene manager omukwano nga mungi nnyo waliwo ekiriwo oba okifunamu buzibu ki mukwano oyagala nnyo okukola n'omuntu nga si mukwano go we have been friends for 10 years is that bad lwaki mmwe kye musoosaako amaaso ne mutasooka kusiima bye tukola I think it's not bad okubeera n'omuntu nga kyaliwo ensonga bwe musobola okukulaakulana Kigambo kibezo mugamba kubwanguzi buno bwotuuseka mwebaza okubeera nga yanneesiga yanteekamu obwesigwa mu bayimbi bonna mwebaza olw'okubeera nga he's my good friend ate mwebaza ekisinga obukulu okubeera omwerufu kubanga sente zezisinga ottabula abantu naye mwerufu nti buli kimu kibeera ku mmeeza ennyonyi tusubire kuddamu girinnya inshallah very soon tulinayo oluyimba olupya wandaludde era tugenda kukola video yesebo ani akola audio bawa yakola audio wanikira Stacia tusuubira okuddayo okuzannya paati endala anti kati station house girl tumugadde like agenze nakola tugenda mulabako obulamu ng'akomyewo wano bye tugenda shootinga nga bwe tuyimusana akazannyo kaffe kano kaje ebiri towakana then tutandike akazannya akapya very soon nasinzira kuki nasinzira ku mbeera ya covid abazadde yina engeri gye twagalamu abaana gye tuyisaamu abaana ne tutamanya biki biki bibaviiramu so it is that much love ezireetera abaana baffe obuzibu nengezako n'okulaga obuzibu covid bwereese so ebintu gyebiri towakana you need to watch it abasinga osigala e Uganda balya ssente z'abakadamu ezo Stacia tebaziridde tebaziridde kubanga yagenda mugezi ngeri gye yasookako mu kkomera bigambo nga kimu bibiri eri
onsanyusa kumpa budde abalinga gwe n'abaludde okumanya wandaludde laavu yo naginudde ne mama ne mugamba nti abalinga gwe n'abaludde. Sesholi mukyala musiraamu eddiini zoyimba mu ddiini ezikkiriza. Eddiini? Ennyimba z'ennyimba? Ennyimba ez'omukwano ddala eri abasiraamu. Abasiraamu tebaagalana? Kyoga si bafumbo. Ebintu bya Mungu tubirekere Mungu ajja biramula, ajja tulamula. Kozi ye yantonda nga ndi musiraamu saakyuka ate nantonda nga nina talenti. So kati ebyo tubirekere Allah. Ajja kutulamula. Gwe kuba nze nkola kyange. No honey, ebintu bya Allah tubirekere Allah ajja tulamula. Tuleme kujajingira bintu ku dunia. Tulina obulamu bwe tutamanyi. Nagamba ne music bamujeyo. Nze station nze saasira muka nazaalibwa ndi musiraamu. Farida. Wanji. Mbadde njagala depreciating abantu bana babiri Stasha anja ne Farida. Obigambo nga bisatu bisobola oku depreciating mu bantu. Stasha Mayanja kali kana akalalo nnyo akatayagala kumanya naye nga Farida lirinyerange eryaliyo nali siryagala nali kyusa ndi mu senior one ne focus Stasha nga ndi ku mazolidi kati Stasha Farida ono bambi nakula nategera nnyo Allah namwagala nnyo yensonga kati Hajat Farida Stasha Mayanja oli yali Stasha omulalu omutawo n'ekirala kati ono Hajat Farida Stasha Mayanja omukyala omukulu ate nga mze ennyambala ki? Uganda music ali down ate nga tulina okukola tulina obuvunaanyizibwa okalinga on. Of course twagala okulaba nti omuyimbi bw'abeera e Uganda tusobola okumutwala e Dubai ne tushootingirayo video ate nadda wanene ekifaananyi ne kiba kirungi era byonna tubikoze ndese byonna mbisetinze office tuziguddewo ebyuma by'omulembe tubireese zisobola zoogera because nyingi nga bw'okibira nyingi because manyi naawe ng'omuntu okwata kamera omanye ebintu bya kamera bintu biri expensive bintu bya cinematography biri very expensive ate tetulese ekintu kimu nti kamera tulese amatala tulese jimbo tulese accessories nyingi so sisobola kugamba nti bwezi because sente nyingi naawe okimanyi buli muntu akwata kamera akikola ki akitegeera ennyama. Omuyimbi singa ayagala okujja okumukolerako video muyinza mukyajinga muti video nze ng'omuntu akola storyline obeera bw'otunula mu Uganda omuntu asinga okukola video ezinyumya nga ne bw'oba ogyeko eddoboozi video enyumya bwe mba seesoma yenze kitegeeza nti video kisinzira biki by'oyimbye oyimbye ki story ki oyimbye storyline ki weetaaga biki sobola kugaa nti sente ziba bwe zitaba naye kisinzira ku biki by'oyimbye because nsooka netunuulira script nze simala gakola video nsooka nempulya oyimbye ki oyimbidde mutoni ki wabadde otegeeza ki weetaaga bifo ki so nsooka netukubulira sente. Enkolagana n'omuyimbi nga y'amaanyi twakalaba nga akugulira eryato enkolagana nga y'amaanyi ekyo kye kisinga okuba ekirungi kuba buli lw'okola n'omuntu nga mulina enkolagana kyovula ebibala kati tulasobiraba omukulu tasobola kufunamuko bbuba because tukola omulimu mu ngeri eri professional ate omukyala mufumbo wa mpeta ekyo kirina amakulu kitegeeza ku muntu yenna yenna amanyi empeta kyetegeeza so tukola bukozi business strictly business. Omukulu Sir Lawrence amaanyi nga mangi nnyo zaba nga ssente epaddemu nnyingi nnyo olina omuntu akuli emabega yona ateekamu ssente oba okikola otya nga tulaba ssente oteekamu nnyingi ate nga industry ebadde nsibe nti omuyimbi tayimba biki siina muntu andi emabega okuddirako akatono ka brief background akankwatako nze CEO wa company gye bayita Almagic Uganda Limited nze manager w'omuyimbi gye bayita Stasha Mayanja nze director kuba twawulira yali Almagic Films. Yes. Yes, companies zikola rebranding. So to rebranding okusinzira ku biki ku bigendererwa byaffe. So source of income nyingi. Okitegeera. Ate n'ekirala twagala nnyo art. Wadde nti saa zino art ali maziga naye ffe tulaga nti tuteekamu kubanga art tumwagala. Ezo sente omuntu yandibadde agamba anti kankolemu ekintu ekiki ekirala. Naye olw'okuba nti art tumwagala so tuteekamu sente okulaba nti art tugezaako mu ebima byolese bigenda shootinga videos okazoka nti bigenda shootinga firimu video togenda zishootinga oba ebima byetulese ng'omuntu mmanyi nti kamera oli mukwasi wa kamera ekola ebintu bingi kamera ekola video kamera ekola documentary kamera ekola movie kamera ekwata emikolo
okitegeera so company eyaffe ekola ebintu bingi nnyo bano abapangisa abandi kwetaaza okupangisa kamera biki n'ebisigadde obakkiriza nja bakkiriza naye simanyi oba schedule ne basobozesa kubanga yo nga Almagic eri very busy because ino kwata video ino kwata film ya station house eri busy naye omuntu asobola okujja kinasinzira ku program nga we nabeyimirire bojja no booking area omuntu alina kuba selfish because nze nkireetedde nga Uganda videographer tulabe nga tukyusa ku kifaananyi kyaffe. Lawrence gwa mukubo bayina abayimbi abatera okulinnya ku nnyonyi. Walabye nga Chosen Beck yakomezeddwawo. Olowooza kyavudde ku ki? Asinga obungi sisobola kumanya kuba simanyi yasaba atya visa ekyo sijja kukiwaako nnyo remark. Kyemmanyi mwanza okuba waliwo obuzibuzi because okati olaba okulinya obulinya okuva Entebbe okgenda lutalo n'okudda obuzi twalandinze dda naye olaba tumaze essaawa nga nyanga tetunaba kutuukaano so kyemmanyi wasooka okuba waliwo obuntu obutonotono of which bajja bumaliriza. Challenges ki eziri ku kisaawa awo naddala ku muntu nga ayingira oba nga afuluma? Challenges nyingi nnyo okusookera ddala bali very slow nti bakozesa ebyuma bye bakozesa laptop ziri slow tekuli network omuntu alandinga akwoye amalawo essaawa 3 banamukolako n'ekirala sente nyingi omuntu bamujjako sente nyingi ng'agenda ate ne bamujjako sente nyingi ng'akomawo bamutesitinga emirundi 2 n'asasula emitwalo 5 ate omuntu bw'aba akomyewo ne bamujjako sente nyingi kyendowooza nti sente ezo ziba nyingi omuntu bw'aba akomyewo ewaka balina muggulira luggi ne bamutesitinga ku sente entono kubanga eri bisaawe bye tubaddeko ebirala ebintu babikwata na sente ntono ate biba mu bwangu ojja kwekanga nti kisiroweyisaamu emirimu gyaffe bantu bangi bakyali awo babaganye okuba nti baaccessing ensi yaabwe so senga ebintu ebiba bikoleddwako nga sente ntono nga n'obwangu mwe buli oba oli awo ensebe ejja kubanga eterera. Teneesuubira ebyokugulwa ebivulidde mu bikole otandikidde wanga gwe manager. Nze already kati ne settings nga bwe mbabudde nti ndeese ebyuma essaawa zino n'omuzannyo ogutambula station house gaalo kwegamba ndi ready more than ready kiri eri mukama waffe atutwala okutukwatirwa ku kisa kuba naffe tuli bantu tumaze emyaka 2 tukola kubanga n'omuntu yenna ali eyo ne bamala bakusibe olwo omuntu bamugala emyaka 2 n'akabenja naye tosobola kusiba abantu myaka 2 batero measures tujja zi following tusobola naffe okuba nti tugulwawo tukole kuba naffe tulina obuvunaanyizibwa okukalinga on kyovola kituwaliriza okugamba nti katugende tukolereko mu nsi ezitali zaffe nga bwe nkubuddeko mabagawo nti ndese nziguddewo ofisi ya Almagic e Dubai naye nga ate kyandibadde tekyetaagisa naye embeera olw'okuba nti etunyigiriza ku kisenge naffe tugezaako okunoonya way out. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.